obubaka bwennyina eri bamaama butono nnyo bwe buti. Kwe kubajjukiza nti temuzaala buzaazi wabula ensi mwe mugiwa abantu abagibeeramu. You do not only go to produce children, but you are the producers of the citizens. Empisa zemuwa abaana ze mpisa ze tulaba eggwanga lye zirina. Era mu mulembe guno nga Uganda ekaaba corruption, tusaba bamaama mutte corruption okuviira ddala ewaka. Abasinga obungi kumwe naddala bamaama bendabe wana abakyala abakulu, enkuza gye babakuzaamu ne mutabeera corrupt, temwali bantu bakufukaamirira, temwali bantu bakwegayirira, mwakuzibwa ng'ekitali kyammwe temukirya, mwakuzibwa nga tosobola kwambala kiteeteeyo oba sweta etavudde waka, era omulembe gwammwe tegwali mukuula. Okukuula kuzerwa abantu kubakuza nga tebabuuzibwa. Akasawa koosibye wakajje wa tekyali akibuuza. Omwana omuwala asobola n'okudde waka n'agamba nti nzikuse oba omulenzi. Tomubuuza kyalidde na wajjalidde. Abaana baleeta ebintu ebikalu bye mutagulanga. Mwene muga nti mumponyeza ndaba n'ekitamwe takyabigula. Kyenva njagala okuzaala akaana akagezi. Oleese geometry set. Oli bakasajja kaana ggwe. Kati ekinaddako ng'akuza agenda kulya luguudo lulamba. Corruption bamaama mugikwasaganye. Muzadde abaana abatagambwako. Muzadde abaana abatagambwako. Abaana mubatya. Most of the parents today, they fear their children. Naye ng'ensi gye yatandikira ng'abaana be batya abazadde. Kati abazadde be batya abaana. Mu kutya abaana obusiru mwe butandikira. Omwana gw'otwala ng'ekyokusaaga agenda kunywa enjaga. Mu myaka gye egy'obukadde tosobola kusula naye mu nnyumba. Saagala kwogera kisobola kuddirira. N'olwekyo labirira omwana wo, oba taata wali oba taliiwo. Ensi kwalite y'abantu abagibeeramu ye kwalite y'abamaama ababazaala.